Mu mwezi gw'omunaana omwaka ogwedde kasasiro yayiguluka ekiteezi n'abuutikira abantu era abasukka mu 35 baafa n'ebintu byabwe ne byononeka. Abalala baabukayo n'ebisago nga bangi baasigala tebalina wakwegeka luba. Kati gavumenti ng'eyita minisitule evunaanyizibwa ku by'ettaka n'amayumba ng'eri wamu ne KCCA baleese ekiteeso eri Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja okuzimbira abantu bano ennyumba. We required about 72 acres of land to accommodate these houses, including, we had for the common facilities, which needed about 10 acres. So the total we required about 82 acres in total. Okusinziira ku Minisitule y'ebyamayumba, kampuni y'amayumba eya Bulwadda Estate Limited yegenda okugazimba singa kiteekebwa mu nkola. We are so grateful if what you are talking about is what you are going to do. Because you always told we put things on paper. When it comes to implementation, it takes years and years. And KCCA people, we need to go back and review those people. Gavumenti yakusaasaanya obuwumbi 84 okuzimba ennyumba ey'ebisenge 3 oba obuwumbi 77 okuzimba ennyumba ey'ebisenge 2. Now when we looked at that as a ministry and compared it with our in-house standards of affordability, that cost would come to a construction cost of about 1 million, which fits within the lower cost category. Okusinziira ku Minisita Pacis Namuganza, bakuzimba ennyumba 638 ku ttaka lya KCCA erisangibwa Eddundu mu disitulikiti y'e Mukono. If time comes and it says it's stabilized and land is there, that land will remain under KCCA and the KCCA can now use this. Minisita ategeezezza ng'abagenda okuganyulwa baakusasulira ennyumba zino oluvannyuma lwa gavumenti okubongerezaako ssente ze yabalirira mu ttaka lyabwe ery'ekiteezi. But if someone after deducting the land value and the cost of their house is to pay 20 million remaining, this money should not be just cash down because they cannot even afford it. So when government settles the ballpark, these people pay this money. Like it used to be in the case of poor houses, and then this person when he completes the balance pension. Kyokka Ssaabaminisita Nabbanja ku nteekateeka eno aliko okuwabula kwakoze. The money they gave us, the little, too little, the 24. Bagakiza ennyumba yange baatigira naye zibanzirize miliyoni 3. I want to get it. And they are happy with that million. Kati bano baagala miliyoni 9 so olinga ennyumba ye ogiddizawo ssente zokka ne bakola valuation ya 3. Nabbanja abasabye bateeketeeke ekiwandiiko kitwalibwe mu lukiiko lw'abaminisita kikubaganyizibweko ebirowoozo nga tekinnateekebwa mu nkola. Drive this and we get a cabinet paper. Then government decides the whole government approach. Because I cannot deceive that I can decide on this alone. Abantu abaakosebwa kasasiro ono baamala ebbanga erisoba mwezi omulamba nga basula mu weema eyabaweebwa ekitongole kya Red Cross okutuusa gavumenti bwe yabawa buli omu obukadde 2 basooke bafune we bapangisa.